Abatuuze ku byalo bibiri mu ggombolola y'e Kalangalo mu disitulikiti y'e Mityana baawuniikiridde oluvannyuma lw'abazigu okubalumba mu kiro ne bamenya ennyumba zaabwe n'abamu ne batemwatemwa. Baasoose Wamukulu Sande Ssemwogerere batema muwala we, waliwo ne maneja akola kafaamu naye ne bamukuba bubi nnyo, waliwo ne mwannyina wa Sande oyo naye ne bamukuba bubi nnyo. Abatemyetemye ebifiso bonna n'olw'ensonga eyo kikolwa kibi tukivumirira ffe ng'abakulembeze ab'eggombola y'e Kalangalo. Bano baasoose kulumba ku kyalo Kalagala mu maka ga Ssaalongo Dani Munyankindi ne bamukako okuleeta ssente z'ekibiina z'abadde atereka mu bubookisi. Ngeze okulya nga abantu basamba owiki omulundi gumu era ne ngamba omukyakonze batuyingiridde mu sekendi ndowooza nga bbiri nga n'olw'omu kisenge balusambye. Tugamba muleete ssente, baatugamba mulina ssente, ne tugyayo bookisi ne tugibawa. Lwagibawadde ne bagamba muleete akabokisi akalala. Mbw abazigu tebaamatidde, baafuuzizza ennyumba yonna ne bakukumba buli kasente akaabaddemu. Kati waddewo ssente zabadde mu kkooti nazo ne bazitwala, zabadde mu jaketi nazo ne bazitwala. Kati olwamaze ne bagamba muleete amasimu gammwe, kwata amasimu ne tugabawa. Oluvannyuma beeyongeddeyo mu maka amalala, kyokka abeeno baasazeewo okubatematema olw'obutaba na nsimbi ze baabadde babasabye. Naffe abatakola bakeera mu puulu, babeera mu buufa zivuga, bavubuka b'amaanyi, ffe abakadde tubeera nga tutoba, kati olukuulira nti ofunyeeyo ng'ayunga ekikoosi nekijja kikuggyako akasenteko. Baweddemu ekisa, abantu baweddemu ensa. Wano juzi twakamala okufiirwa era omuntu yavaire n'amutematema. Naye ate kati obudde buno omwami ono gwe nale ne yeekawungeezi ssaawa 2 okulaba ng'ate essaawa eno bamutemyetemye banneyo n'enjogo y'amaanyi nnyo. Era etandise okugwa mu ggwanga lyaffe Uganda. Tubadde tetukisuubira, twali tubula biwulizi naye okubanga bituuse mu bitundu byaffe tulina okwesabira ennyo era tulina okukka ku mavivi gaffe tukabire Katonda. N'amaka ga Salimatayo tebaagatalizza ng'eno nayo ekyabatemeza butabasanga na ssente. Nembagwamu nabaleka basikambula nebantueza nebankululakulula. Nagenza okwetegereza ate nga ndaba tewali bagenyi basoze wano. Nagenza okulanga muvubuka n'aŋŋamba leeta essimu eyo nengimuwa nankwata n'aleeta mu kisenge ng'abakadde babakuba. Abaatemeddwa baddusiddwa mu ddwaliro ekkulu eri Mulago nga bataawa. Poliisi etwala ekitundu ky'e Mutetema yasitukiddemu n'etuuka ku byalo okwagudde ensasage, wabula basanze abazigu bamaze okudduka. Kunoonyeza kulaga nti enzigi z'abano abasinga obungi be baataakenze abamusinzigale oba bagazaawo mu nnyolo gumu gwokka, era nga tweyongera okubiriza abantu okubeera obulindaala, tugezeeko nnyo okuggalawo amayumba gaffe obulungi okulaba nti twewala ebikolwa nga bino. Mu ngeri y'emu mu kiro ekikeesezza olwaleero, poliisi ng'eyambibwako abatuuze eriko omulambo gw'omuvubuka gwezudde nga yeetuze mu kifulukwa ekiri mu kibira. Omulambo guno gusoose kusangibwa mwana abadde yakweka amenvu mu kifulukwa kino, ategeezezza abatuuze nabo ne bakubira poliisi. Abantu obeera n'ebizibu osobola okwebuuzaawo ku munno mukwano gwo n'akuwabula naye sikolwa ekyo kibi. Omugenzi asangiddwa nga yatandika okuvunda kyokka nga tamanyiddwa mu kitundu kino. Naye nga n'omuntu yennyini simumanyi. Kuno kwaffe tetunafunako omuntu agamba nti omuntu yabuze. Mulabire ku oyo nti essaawa ya leero agenze, bulamu bwe bukoze eki bwe bugenze. So ng'olinza okulowooza nti olumya abalala niyo ofundikira nga gw'okoze eki, amalawo obubwe takwata bwa munne. Abatuuze basabye ab'ebyokwerinda okwongeramu amaanyi mu buweereza bwabwe. Enkubiriza abantu bannaye baleme okwemalamu essuubi, bekwase Katonda. Kubanga singa omuntu onabadde ne Katonda yandibadde nga tatuuka ku kintu ekyo. Omulambo gw'omugenzi gutwaliddwa mu ddwaliro ekkulu ery'e Mityana okwongera okwekebejjebwa.